Abatulaba mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala twongera okuwebaza Katonda azzeemu tusinkana olunaku olwaleero. Erinnya nze Kagogo Fulgencio Peterson era nga ensonga ezigenda maaso mu ggwanga nnyingi oba oliawo naye nga n'olunaku olwaleero tuzze tugayegayemu ku bigambo munaddala nti olunaku olwaleero we twogerera bino nga effujjo mu byobufuzi lyeyongedde. Effujjo mu byobufuzi lyeyongedde. Lunaku olwajjo ku kitebe kya NUP amasasi gazzeemu okuvuga, ababunye emiwabo ne babuna emiwabo. Nalabye nga abamu ku baakakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NUP baagudde wansi w'emmeeza ekyeka ngo tekimanya muzira, wansi w'emmeeza ne beekukuma bataase obulamu. Naye nga oyinza okugamba nti effujjo mu byobufuzi lyeyongedde. Aba NRM bali mu kweteekateeka okulaba nti balondebwa okuweebwa bendera bavuganye mu kalulu ka bonna. Era oyinza okugamba nti akamyufu ka NRM nako amaanyi mangi. Abasoba mu 2000 be bajjayo empapulo okulaba nti bavuganya mu kamyufu aka ka NRM, naye tulinze tulabe ebinaavaayo. Njagadde Seeka ono gwe nno olunaku olwaleero era nga bulijjo bwe mmanyi obulungi tugayegayemu ku nsonga zino. Okusookera ddala Seeka nkwaniriza bubale kubeerayo, bubale kubuulira bannayuganda nsonga ntuufu nga bw'oziraba. Era eggwanga nkakasa nti olina ettofaali lyogasseeko ddala ku nsonga z'obukulembeze. Seeka Kamyuka, wetuukidde olunaku olwaleero nga amasasi gakyesooza ku kitebe ky'NUP. Si nti nakaki gakyavuga naye emirundi egy'enjawulo tukyagalaba kuba naagabaddewo gyo twadde tetugasuubira. Gwe kino kikuwa kifaananyi ki eri ebyobufuzi naddala mu kibiina ky'NUP? Wazannyako kazannyo kano kaliwa bakayita okukuba entiisa oli muto ne muteekawo n'atema olugalo nakuba entiisa mpenyana. Kaakati bano abapoliisi bali bakuba ntiisa. Omanyi teri kibi nti NRM yafuna obuzibu nti NRM NUP emanya NRM kyepulaaninga buli lunaku, naye ate NRM temanya NUP kyepulaaninga. Kati olwembeera mu lutalo nga munnammwe omu amanya ebifa mu kampu yammwe naye ng'ate mwe temanya bikola ki bifa mu kampu, kyabulabe. Because bano batuula buli wiiki emirundi ng'ena aba NRM. Seeka eneetuula neeka eneetuula simanya kabineti yatudde kati tewaba byama. Obaawo ki? Obaawo ki? Ate kati kasa musulula nga mususa abantu basatu ebyama biba biwedde. Kati ate bano bo tebatuula, tebalina kutuulatuula okwo. Era ensonga lwaki bagamba Kyagulanyi oyo n'akyemalira ffe twebuuzaako. Mu kaseera kano weebuuze ku ani? Nga ne bye yasooka okwebuuzaako Bajimerwanga, Bampuuga ne bannaabwe byonna bwe yabyebuuzaako byonna ne babikwata ne babikola ki? Ne babitwala eri kati mu dictatorship babitwalire wa Museveni. Era n'emmotoka ne bafuna ez'ebbeeyi. Wakuwaayo bino byama. Kati dictator tebamukuba bwe batyo. Tugende mpola mpola. Bano bomenye bwe batwala ebyama kwe kubawa ekirabo ne babawa ebirabo motoka. Ne babawa emotoka ne babawa akasiimo naki babi bawalwa byama. Teriyo omuntu gwe bawa akasiimo osobola okuwa omuwala akasiimo nga tomwagadde nga tomusiimye. Era bwe ina kusooka mwala. Kati Museveni n'Empuuga baamala kubaako kwagalana kwe bakola okw'ebyobufuzi. Ono kasita yakkiriza ne bamuwa akasiimo. Kati ki ekyo bakubya amasasi buli lukidde? Ntiisa buli wooteekawo embeera bano ogenda kumanya kye balowooza. Kati ate ne bano ne babeera bagezi, entiisa zonna ze babakoze tebaddamu. Yadde nga nabo balina ekizibu because ono Ossi yabadde adumira ekyo ekikwekweto musajja mubi nnyo. Yadde nga ne be balumbye aba NUP nabo babadde babi. Aba NUP balumbye ki ekibafuula atwala ebyokwerinda ku kitebe kya NUP kasajja ako mukakyuse mukajjewo kabi because bano olwandiyingidde eggalawo geeti bakole ki? Gwe omusajja bwajja nakutumba mu makaago odduka buddusi n'omuviira. Neseeka ate bano babadde n'emmundu balinga tebalina wadde ate baali bagenda kubaani. Buno obusajja banalabye wedde abakuba amasasi nga n'emmundu yagala kasuula kigwo abo nga tekuli asobola kugoba yadde enkoko. Galawo geeti duumira babadde mukaaga mu kitebe nga mulimu abantu kumpi 100. Okitegeera
galawo gate mukole dumira galawo gate bwe bagalawo gate bakole bonnanga ne ekewe bera mata amasasa ameka owedo labi nkuba je bagakubanga one babade ne fear baliwa bana abalumbye babade batya nnyo abasirikali yes badde anti mu training gwe je video jetegereze bulungi omusirikale nga nakuba esasi olabira emikono gine empanika gyawanise ne stand enyumira gyayimiridde ye kulaga nti omusajja kyakola mu malirivu bano babadde nga batitiza olanga nokankana akankana okitegedde yes because baade tebamanyi teri musirikale mutitizi ati nkulaga yalumbye abasajja nawandagaza ati nkulaga yalumbye abanafu yalumbye abanafu era kino NUP kimwalaze jjo bwe munaddamu okukiraga kire because batulaze nti bajja nakuba amasasa abiri limu abiri mulekewo Kyagulanyi balekewo government yes government mugirekawo kino kye bakoze okudduka kyabulabe nnyo kiyinza okubalemesa okufuna government awo wabadde wafawo abantu 10 akakamanyiro temwandizeemu kalaba ku kitebe kyammwe mu bulamu bwammwe bwonna singa wabadde waafudde ku ludda ki olwa NUP ne luno nga lwanyiga ebiwundu ng'ali mulago nga ne mundu mwazi bwambye bali obadde oyagala ffe baatugobako ku ttaka mukitegedde naye lumu omusajja aleeta ekirowoozo naga naye abasajja batugoba ku ttaka bali 8 ekyalo kumpi kiriko abantu 50,000 kati abasajja abavubuka kye baakola ne beekuŋŋaanya ne bagala leero tugwe kava kati ekiro amasasi ne ganyooka kye baakolanga ne bakwata abasirikale gwe bajjako emmundu nga bamusiba akandooya nga bamusibira ku kitooke kati emmundu nga bagikwata abantu ba bulijjo obudde bwe bwakya ne bakwata emmundu ne bazitwala ku kitebe kya poliisi ne bagamba ze emmundu zino tuzireese naye abantu bamwe mu banone okitegedde enkera baakera kujja ku basirikale ku ttaka ne babajja wali ku mikuba babasirikale yes kati ne bano kakati wano kye baadde balina okukola galawo ekitebe ekitebe kiggale era giraba kiggale nga bano bamaze okuyingira ekitebe mu kiggale saidi eno efeeko basatu n'eri efeeko babiri teri ekyo ekitebe mba mumaze okikolera eyo saddaaka bwe munati munakikolera saddaaka bagenda bakubanga buli lunaku kuba bategedde muyingirikika saddaaka kyoyogerako ku baana b'abantu bw'oyagala bafiire mu kitebe nga without saddaaka no revolution biveemu protest vote giveeko Kitegede revolution kitegeeza sokolindeko bano baana b'abantu bw'oyagala revolution kitegeeza revolution kitegeeza waliwo abafa olw'okunyigirizibwa kufana kuwona yes okitegeera so kati kino ekyabaddewo baana abaana ba NUP mwatulaze obunafu yadde mulina empisa mugala tukuume emirembe naye ssebo tokuumanga emirembe ng'omusajja akanda kuzaala mukyalawo mukola ntya nange ngende muwuwe oyina okulaga amaanyi ng'omusajja naye omusajja n'okuuma emirembe n'amuzaalamu asooka okitegedde ne bagala kagogwe omusajja ekimuzaza mukazi wo mumuleke kamulinde omwaka ogujja n'ankubamu owookubiri kati gwe omuwala bw'akuyita dda youth sekibotte toddamu nakuteesa mu kika kati okyeki ogamba kagogwe ki ono alina omukazi we gwe bazaalamu abaana kakati ne bano NUP poliisi yagizaddemu bagizaddemu owokubiri kuba basooka ne babalumba nalukoola ng'agenda okitegeera ku kitebe kakati ekyo kiba kitebe nnabaki waliwo ne wano babalumba kamera ne batwala ebintu ekyo kibeera kitebe nnabaki bazaalamu abaana aba kati musala amagezi baleme bazaalamu wakuna bwe balumba amutering yuma abaana ba NUP bwe mulaba nga buyingidde bwe buti munda mugale gate mugale gate because awo Kyagulanyi watuula oba lwakuba bafuutu soja tebabaddewo abasirikale abantu ababaddewo babadde bamala ejje lya Kyagulanyi teryabaddewo abantu ababaddewo babadde bamala naye balina emyoyo eminafu egyo emyoyo gye muwolesa tegirunula ggwanga nekyekango tekimanya muzira okitegeera anti era tekimanya muzira kusasa erisooka eryokubiri ddamu amagezi osituke either odduke oba ogende gye liri anti kati wano bagamba ekyokulwanyisa ekisooka so nga waliwo ekigudde kusooka odduke emisinde n'ebyo nga bikyali awo bano bali mu ntiisa gye twakubanga edda bano abaana abatiisatiisa protest vote baabo kwambala simanyi ono gye n'ogundi bazitowa ki ontegedde buli woolaba ng'omusajja
nga muli mu bikonde mulingi n'ateekawo oluba bw'ati n'okuba eno n'asirika n'okuba n'eri n'asirika n'omwongere osobola omukuba eyokusatu bw'oba otegera tomukuba yakusatu sajja aliko kizibu kyono okitegedde kaakati gavumenti kyekizibu kyesanze nti ekuba eŋŋumi esooka neekuba eyokubiri wabula gwekuba tanyega kkiriza gaana bwebanga ebadde lingi y'ebikonde baba bagenda kuwiininga nga tukyali ku nsonga z'ebintu bino kibiina ky'NRM bano balwanagana fuutu sooja je teryabaddewo njagadde okumanya ne munnayuganda atulaba olwaleero Kyagulanyi ne Museveni pulezidenti wa Uganda ababiri bano ki kye bafaananya sibuuza kibagatta naye njagala mmanye ekibafaananya nti Kyagulanyi bw'atuuka mu nsonga eno afaanana ne Museveni Museveni bw'atuuka wano afaanana ne Kyagulanyi tebalina kyebafaananya tebalina singa badde balina kyebafaananya bandibadde bali ku mmeeza nga bateeseganya tebalina kyebafaananya because byonna ebiri ku President Museveni tosobola bisanga ku Kyagulanyi byonna wabula teri Kyagulanyi bwe tuba ntuze mwani asinga alina byasinga Museveni bingi biriwa ng'ogyeko ekyoliyo nti yali mu buyinza oli ye president wa Uganda kyebandifaananyizzaamu kyandibadde kimu yenkwata ababiri bano gye bakwatamu ensonga zaabwe oyinza okugirabanga etaliimu ku papa ku bonna nti Museveni singa abadde talina bano abayaaye abamubalira abamunoonyako ak'okulya si ye musajja apapa ennyo ensonga ayinza ogitunuulya n'atunula agihandolinga nnyo ng'eggwerayo naye Kyagulanyi ekyo ayinza okifaananya ne mwami Museveni nti naye singa yali apapa ng'ebintu abipapira singa abagenda n'empuuga bawera 10 baali bangi kakikya yali awo omanyi mpuuga kasajja kalinga kiku ekiku kikubiika mu kutu nga tomanyi nti kitaddemu amagi okitegedde kaakati kaali kabiise obugi mu NUP newaffe empigi gye bali kalinga ekiku kaakati kati nga kabiiseemu obugi bungi kati nga ofubutuka ennyo ng'ozze ng'ogenda kufuuyira buli kiramu lwennajja nojja kubuulira abandigenze kati awo n'omanya nti naawe Kyagulanyi ku mbeera ey'obukulembeze oba oli awo yandibanga alina kyafaananya musajja mukulu ate ekyo kibeera ku buli mukulembeze ekyobutapapira nnyo nsonga mpaka ng'omaze okugiraba kati ebisigadde tebalina kye bafaananya ogambye Bobi Wine ne byasinga Museveni yes biriwa ebimu ku Bobi Wine byasinga Museveni one yeerandiza yekka kana kambata yes kiti kya Museveni teyeerandiza yekka Museveni bw'ajja wano mu 8 abantu bangi abamukwata ku mukono okumanya abantu bakwata Museveni ku mukono okuva ku ngoye zayambala ng'obadde okimanyi nti omugenzi Professor Paul Robinson Nsibambi yawaako ku Museveni essuuti ye nga Museveni agenda okusinkana Ssaabasajja Kabaka e Bungereza abaana President Museveni essuuti gye yayambala gye yasooka okwambala ng'agenda okusinkana omukungu e Bungereza omukungu ng'avaali Nairobi teyali ye anti bamugyeene mu nsiko bamutwala e Nairobi ewali abakungu abamutwala eri Ssaabasajja kati bamutunula kano kaki akagenda okusinkana Ssaabasajja leka naawe nti Museveni tiyono odde gwe mutugamba nti waakiri akyuse kuki akyuse ku nnyambala oyo Professor Nsibambi n'ayingira edduuka n'amugulira Museveni essuuti namugamba ogijjamu ng'ogize okitegeera kaakati oyo talina outside awo talina kyafaananya Bobi Wine because Bobi Wine amasuuti gayina gasingana ga Museveni obungi anti nkugamba Museveni amala bbanga kinga tayambadde essuuti tayagala bwagala ayina essaati y'enjeru n'eya yero okitegedde tulaba kati ebirabwako ku TV naye kati ono ye bwe yajja mu bintu bino n'amanya nti kati nvudde mu ghetto yamanya wawe nnyina okwambalira kino na wawe nnyina okwambalira kiri
Okitegedde kati ekyamu asinga oli okwedesigninga nti oli ye kasita akuze ebyokwedisigninga nabikola ki afuga bufuzi obajjidde mu t-shirt obajjidde mu kisaati kifaanana kirala Bobi Wine kyasinga Museveni kwe kumanya wajalaga nti mu myaka gya Bobi Wine emito egyo nga bino ebintu bisatu tannaba bitunuulira 1 nga tannaba kutunuulira byanfuna mu kino ekintu kyalimu olwaleero eyo nsonga nkulu ku myaka gye n'embeera y'abantu bano bavuganya kuba bo kye bakulembeza nga wakatandika obavuganya booti kusiriwaza bwe tukuwayo biliyoni 10 ekintu kino n'okivaamu tujja kulekawo nga tetukukutte wasigale ng'oddukanya ekibiina kyo naye wano toddamu kuyitawo na wano tayo dictators kyekola kyebakola bammawu kati awo n'olaba nti mu myaka gye 43 ng'akyasobola okuba n'omwoyo omugumu ogwo ekyo kikulu nnyo mu bapolitician akitegeera alengera gyakola ki batono nnyo bakulembeza abalengera gye bagenda naddala mu Africa bangi babategula bakola ki bonna ba Patrice Lumumba abani bakwama nkuluma babategula nga batuuka President Museveni ye kikyasinga Kyagulanyi ng'ogyeko emyaka ebimu ku byayinza omusingamu nti atuuka ekiseera najjayako ekintu ekikulu katya omuntu omukulu alina waatuuka kalabikirawa kalabikira mu bintu bingi Museveni alina abantu abamubbye bangi babbye buli kiramu yadde si kirungi naye babbye buli kiramu naye ng'omubba n'akutunuulira bw'ati n'okwata ssente z'oluguudo n'oziteeka mu lubuto ddyo yadde tannabafuna ripooti ye ng'ategere nti ezo kagogo azibbye naye ne musinkana mu lukiiko ne muteesa n'atakunyega ak'obukulu kajja okitegeera ekirala bapoliticiani bano abahandolingira mu mbeera yaabwe ye Museveni alina kasensa akatunuulira omwoyo gwo nti omwoyo gwono gwa kyakulya alaba myoyo gy'abantu mu byobufuzi tebalaba bigambo omuntu byayogera balaba mwoyo President Museveni alina akalaba emyoyo gy'abantu namanya kati omwoyo gw'oyo mpuuga gwa kyakulya omwoyo gwa mukaaku gwa kyakulya ate kyakisiraani omwoyo gwa mmawu oyo kasita omuwa emmotoka ennene ng'omumazi kati omukulembeze alina kasita aba n'akantu ako akalaba emyoyo abagenda beetamisa ebyobufuzi kalina emyoyo gye kalaba nekalaba Bobi Wine nga tekannagulaba kagulaba naye mugumu emyoyo gyonna tegibeera nti miyabayaba waliwo omwoyo nga gulaba naye nga muki wali okwanye ku mukyala tolina mukyala gwe wali okwanye n'agamba ne bw'okola otya sijja ate nkeera najja waliwo n'agaanira ddala n'agumira ddala kati ne musigaza n'omukwano nga ne mu motoka yo gwamutwalako naye nga biri byakola ki byagaana kati omwoyo gwa Bobi Wine gwegwo gwakaluba yagulaba Bobi Wine yalaba omwoyo gwa Bobi Wine Museveni yagulaba Museveni yagulaba okuva mu Arua eyo tugenza okuyitawo wona mu kaluka 221 ng'agulika agutakula kali akalaba emyoyo nga kali kugusensinga nene gwagaana aye tajja gusobola oba gunatuuka ne gupondoka omanye emyoyo egituuka ne ginafuwa waliwo n'emyoyo eginafuwa okitegedde naye oyo ogwa Bobi Wine kasenza kayinza obutagulya because kaakati bano we katagenda gulira wewa nti onaze mu byobufuzi nga bino ebintu bisatu tabyagala ekisooka ekyowa serebu tayagala kumanyika already yali serebu ekyokuli nga tayagala nnyonyi yasibanga Jamaica asiba Bungereza gyakubira show asiba mu America gyakubira ebisaawe kayita kyayagala nnyonyi ekyokusatu alina mu kasente ye politician yekka mu Uganda azze wano ng'ebyo ebintu bisatu abikola ki bapolitician abasinga bino bibamenya olina okusooka ojje we marketing mu bantu bakutegeere ofuuke serebu kati ate omala oba ne manifesto yo bagibayinge kati ate onoonye ne kasente ono yajja abirina ebyo byonna Kyagulanyi yajja abirina kyekikalubizaako oyo ke tekajja kugooka akooyo ka Bobi Wine kakaluba the reason why kavuwaza omusajja Museveni buli muntu avayo n'amugamba nti nze nsobola okuleetera omwoyo gwa Bobi Wine wano amuwa ssente ne gubalema sente zonna ezandikoze enguudo zidaabirize Kampala zizimbe emyala naki azitaddemu bali kumuleetera mwoyo gwa kasajja guganye
Okitegedde because olina okusooka n'otunuulira waliwo omwoyo nga gutambula na generation eriko ogwo tebagugula. Ontegedde? Tebagukola ki? Tebagugula. Museveni mu 86 89 ng'ayingira mu nsiko abasajja abakulu baamutuukirira ne bamugamba mwana gwe tolwanyisa Obote. Obote musajja si mwangu. Obote olaba yakuba Amini n'akoma n'atufuga omulundi ogw'okumeka ogw'okubiri gwe omusajja gw'ogenda okweyungako okweganga tomutegeera. Naye olw'okuba nti omwoyo gwa Museveni ogw'ebiseera ebyo gwali guliko omwoyo omutuukirivu ng'ogwakyagulanyi bwe guli kati nga generation eriwo ebiseera ebyo bano bonna bolaba baalina bonna baali bavubuka bato ng'emyoyo omwoyo gw'oli nga bwe gutunula emabega bwe buti gulaba abaana ba egimenti be n'agamba nedda ssebo ngenda kufaafagana n'akasajja era n'akawangula. Kati omwoyo gwakyagulanyi gwegwo kyegumugamba ye buli lwamugamba nti munnange wandi bintu bino wandi bivuddemu omusajja Museveni oyo si mwangu ajja kuwavuwaza ajja kukutta ajja kutwalamu ekizayiro ng'abiwulira kati ng'atunula emabega bw'ati agenda okulaba generation y'abavubuka myaka 27 myaka 31 ng'agamba nedda baaba tusonga embere. Twabadde tukyali awo wiiki eno ne wabaawo ebiyitingana oba kwe bino byoyogedde n'oli kwe yakijje Speaker wa Parliament yagambye nti ayina essaala awo gye yabadde asoma nga n'omuvunuzi agivuunula n'agamba President Museveni ye Katonda. Museveni atuuse ku ddala ly'obwakatonda. Regime bwebaako abantu beewa ebyokulya ebingi abantu nebawa ebyokulya ebingi abamu beerabira ne kereziya n'omizikiti. Ffe mu Busiraamu tulina omusajja bamuyitanga Firawuna abala mwewamu muyita Falaawo. Okimanyi nti Falaawo yayita kwa Katonda naye omanyi Falaawo ekyamuvaako yayita Katonda yali musajja nga mugabi nnyo ng'ati addira abasirikale be n'abawa ebyokulya ebyebbeeyi golodi ne bagenda ku street nga bagenda bakola ki nga bagenda bagaba abantu bwe baalyanga ne bakkuta ne bagamba nti Katonda waffe Falaawo. Okategedde n'abeera bizooli. Kati statement mu mukwano gwaffe Anita Amongo gye yakoze n'embeera ya Anita Amongo ow'emyaka 10 emabega n'oyita Anita Amongo ow'emyaka gino bambi tayinza buteerabira Katonda wa mu ggulu. Embeera ya Anita Amongo oli n'embeera ya Anita Amongo ono ng'akutta obwa sipiika teyinza butamwerabiza Katonda wa mu ggulu. Oyogera ku Anita Amongo oli owa FDCS kali ne tuyogera na Anita Amongo sipiika abantu bamu ebintu mubaleke ebintu mumuleke na bidiscussingako. Let me tell you Kagogwe nti omuntu mutunuulire ng'omanye statement gyayogedde evudde ku mwoyo ki. Naye mu myaka kati yakoze eki President Museveni afuuse Katonda eri sipiika. Nsobe eki gye yakoze Anita Amongo kugeraageranya Katonda. Ono ye Katonda we teyagambye gwe omusinze ono ye Katonda we kuba yamuwadde byonna gambi our father ono ye Katonda we amma gwe mukyala gwenze nkuwagira honorable speaker because ono ye Katonda we. Anita Amongo yali alizimba ddi ku bangalo nga si Museveni. Kati abantu batandike gamba our father Yoweri Kaguta Museveni ono Katonda wa Anita Amongo so si Katonda waffe nze si wange era nawe nkusaba tabira Katonda wo because talina kyali stay nothing bwana Museveni naye kusaidia Anita Amongo Katonda we because byonna Anita Amongo byayagala mu nsi Museveni akoze eki abimuwadde kati mwagala amuyita atya nate si ya mutonda tali mu byakutonda tali mu byakutonda tali mu byakutonda ali mu byansi. Anita Amongo n'ebyomukka yabyerabira tabimunyumiza yatuuka mu ggulu. So ate by the way omukyala nze mwagala kyeki kumwagaza Anita Amongo ye speaker yekka alaga nti alaze abantu nti omuntu bwakuwa obuyinza abakuwadde kulya. Baspeaker badde tebabirina abalala basekandi ba Rebecca Kadaga badde tebabirina naye ono omukyala bw'abanga asobola okuva wano n'atumya olugoye Jamaica lwagenda okwambala lwa $43,000,000 yes nze muwagira because alagire ddala abantu nti akuwa obwami abakuwadde kola ki abakuwadde kulya ate talidde yekka Anita Amongo alidde nani akiika kitundu ki
Bukeddia bw'otuuka e Bukeddia ow'emyaka 10 n'otuuka ne Bukeddia ow'ennaku zino omanya nti ddala ab'e Bukeddia balina sipiika wa paalamenti. Era nze kyenamwagaddeko ye mubbi yekka abba n'abalala ne balya. Bino bye biyisa President Museveni Katonda. Yes. Yazimbye ekisaawe e Bukeddeya, yazimbyeyo eddwaliro, yazimbyeyo essomero ly'ebyemikono, okitegedde? Ffe basipiika baffe be tubadde nabo wano mu Buganda. Nze ntandise kutegeerera ku sekandi. Ekisaawe mwe yateezekanga emikolo nga Museveni agenze e Masaka ekyaliiku. Nakati bugwaliko bikondo bya Kalitunsi. Wakitegeera? Nkugamba ku mulembe gwa sekandi. Wakitegedde? Kyeyakola ekyebbeeyi kyekizimbe kye kiri ekya sekandi e Masaka. Tayina kirala yadda akasomero k'abalema. Ketugamba nti mu myaka 10 sekandi gye yamala nga sipiika. Kale waakiri Buganda yali siivinga kino ku saidi ya sekandi. Baani yali yabagaana okulya. Mitwe gye tegyalimu waaka. Ne tuva ku oyo ne tujja ku sipiika bonna babadde mu bifo bino. Okitegeera? Bakadaaga n'azimba Obwakabaka e Busoga. Buli olabanga omuntu ng'azimbye Obwakabaka bwe nga takwatwako omanya talya yekka. Sekandi batuuse omukuba n'akalu baakuba mutwe mukalu nga teri yadde amuwolereza because ng'alinga buno abasiraamu bataagala ng'avuubika buvuubisi ne baleeta akaana ne baleeta akaana akamukuba akalulu nga kali mu pick-up katamulenga mu pick-up sebamala ne kamuwangula ne kakuba abadde speaker ate vice president ne kakuba ku mutwe because buno obwana bw'awano mu Buganda bwe kakwata ku kyokulya kalinga buno obufuluuta. Obufuluuta bwe buki? Buno abasiraamu bwe bataagala. Okitegedde? Kavuubika buki? Buvuubisi. Nze nyina omusajja omu gwe mmanyi wano. Nabeerangako ku hoteri kwe nalyanga emmere nga kwalya. Musajja wa gavumenti. Era musajja gwe nga kaseno state gye ngenda okwogera ogimanyi. Omusajja oli aleka dereeva ye mu mmotoka. Najja mu hoteri nkirabidde ebbanga ddene emirundi nga 10. N'alya yekka. Dereeva amuleka mu double cabin. N'ebindaazi. Without oli omusajja gw'omumanyi. Najja mu hoteri n'ayingira ne bamuwa oluwombo lw'enkoko ne bamuwa juisi wa mutwalo nga dereeva wali munda mu motoka n'amala ne yeesiimula watu n'agenda ku luggi n'akonkona nga dereeva ali mutulo n'amugamba gira tugende mmaze okulya oyo anti amusasula omusaala ye gyakola tebamusasula kyobola bajja bikuba nnyo amasasi ebisajja bino so kakati Anita Among nze muwagira okuyita President Museveni Katonda. Yes, Katonda we. Yageme Katonda wammwe. Naye yabadde our father. Ekyakogedde mu Luzungu naye nga munafusi yakimanyi. Yabadde ataputa. Era ye yakyeganye. Mu bigoberera. Olina okulaba appearance y'omuntu. Noga nti ono kya interpreting akikkiririzaamu. Ye yakyesambye muga nti nze siriimu father wo. So kakati secondary Anita Among yabadde alina okuleetawo ekiboozi. Naye tutuuse ku seri okuba nti kati omuntu obuntu tumugeraageranya Katonda. Nagambye regimu kyesooka kuddira ababadde abagezi bafuula basiru. Okitegedde? Abantu bangi bakyayogera ebigambo ebiringa ebyo. Walaba ono omwana kisa kya Mukama eyajjayo amabina n'akunamira abantu. Bali bateekateeka amannya ge bagenda okuwa obwa RDC. Erinnya lye teryajja. Kati muwabuzi wa president. Naye amuwabula ku ky'okujjayo amabina. Kakati eyo rigimu okitegeera eyo rigimu ndi rigimu etuuka ekiseera nga ba diplomatic person tekyabaagala because era mubirwawo okitegeera mulina okudiscussinga ku kino muleete kiri so kati rigimu abo abantu ebaleeta era ebaagala so nze kyemwagalamu kiri kimu Madamu Anita Among bayivayo nkuwa saluti mukyala gwe nti omukulembeze buli w'okwatange ku buyinza sala amagezi okyuse ku kitundu kyo ozimbe powers kati yuteri asobola muwangula mu kalulu bino bye mwamanyira basekandi mwatwaleko basebamala mu kube balinga bakuba emmese osobola okutwala ewa Mongo omuntu amukuba akalulu taliyo tannazaalibwa tannaba kale katumalirize n'ensonga y'okweyozaayoza abakulu mu kibiina kya NUP olunaku olwaleero balonze obukulembeze bwa NEC ebimu ku byenda bye bivaayo Joel Ssenyonyi azeeko ku ky'obwogezi bw'ekibiina muyozeeyozeeko Joel Ssenyonyi ate kati yabadde avuganya nani Alan Sewanyana omubaka wa Makindi Alan yabadde avuganya awo teyabadde n'amuvuganya yabadde unopposed
yabadde unopposed olimba nga sinakulenya lya Alan Sewanyana abadde ayagala ekifo ky'obwogezi bw'ekibiina kya NUP. Alan Sewanyana akisuuze ono we Makindye Makindye West wadini ki ya wadini ki Alan Sewanyana abasa wadini ki mukatuli ki mu Kristo ate dini egira wambini nandi madde nyagala mulagirira baba mukatuli kyagenda afune faza mulokole agenda afune pastor Alan yetaga kusabira lwaki ayina ebitatambula bulungi mu ye lwaki yiganga nnyo okusoma appearance y'abannabyabufuzi tebannabyabufuzi bwabirayimidde n'omutunuulira bwoti yadde tannaba kwogera nakamwa tandika omuinterpreting emangu nze olaba Kyagulanyi oyo mumanyi Kyagulanyi omuntu gwe yakyawa bwe basinkana bati tunula mu maaso ga Kyagulanyi ayina katunula ayina obuntu obulinga busatu nga tamala gabugaba naye atera nnyo katunulira abakungu babeera ate okimanyi nti bonna abatunulira ebiseera ebisinga bamubeera ku sayidi ya ddyo nalabya yatunulidde owa UN kakati ayina ke yatunulira Katikkiro embeera ye omanyi entunula bagiyita nakutegedde oba si ekyo nkumanyi nnyo onono okitegeera kakati akalo ate yakwogera n'okwogera takuma katunula onono bwe mulabe kakati gwojja ne mulya ne mukola ki naye nga ye alina entunula ye gwe nno so kakati kati yakatunulira Alan yakamutunuulira amwagala naye yakamutunuulira bw'akutunuulira n'akantu ako asigala akwagala naye nga takwesiga ontegedde asigala akwagala nnyo ng'era mu kibiina oli wa mugaso nnyo buli ng'akwagalira ddala naye nga takola ki tamwesiga kitaawe ayinza okuba nga akwagala nnyo school fees ng'azikuwa ne ku university n'akusasulira gundi okitegedde naye ng'oyagala okumanya nti ddala kitaawe akwagala atunula mu kiraamu okitegedde kati mu bantu Kyagulanyi batasobola kuwa busika mu NUP yadde obwekukuuma gate ye Alan yatunula mu kiraamu okitegedde kakati kasita olaba nga Kyagulanyi ng'akukubye eriiso nti nakumanya dda gwe weekaabire oba weegobe ng'obudde bukyali because bwe yali tunulira mpuga nago omugezi mpuga kye namwagalako yali ategedde akasajja kano okitegedde kati Alan Sewanyana okuba nti talina busobozi kubeera mwogezi wa kibiina obusobozi ayinza okuba abulina naye nga si kati kiki ekimufuula okuba nga si kati tasobola kati wano baba tebafuuse bannakyemalira ate tebagenze mu kuvuganya Joel abadde appointed bakoze batya bavuganyizza kati waliwo badde obannakyemalira awo waliwo bannakyemalira yalize ebbali n'alekera oli olwo bazimba ki kono kwe kulonda okusoosa gwe badde tokimanyi ate biri bye babadde eri yali pressure group bali appointed eri yali pressure group nga bagira nti tutekewo wali engeri gwe gyobadde wano ojja tukolera kati bagenze mukaawamu gwesobola atafunyeyo obubiri Sewanyana era abo abakulonze mukulu Sewanyana abakulonze banoonye mulyeko ekyemisana basajja nnyo ze Sewanyana sobola mulonda because oyina nsonga zo za nze omuntu atali mulambulukufu si mulambulukufu omuntu atali mulambulukufu naddala mu bino ebintu ebirimu okufa kw'abaana simwagalira ddala kyekimufula okuba nga si mulambulukufu nga jo wano yayogedde amazima n'agamba abakulembeze b'e Masaka be bamusiba lwaki yabitugambye jjo babasibye eggulo olwandivuddeyo bwati bwe pa yali mbaka wa parliament nga tuza press conference nga bitubuulira ebibaddeyo era yabibuulirako lwaki yamala bisirikira yabibuulirako so kakati ekimulya ate kankubuulire abo abaana baleka baabaliga Alan Sewanyana ebyobufuzi byazannya kati obikompeyalinga n'ebyobufuzi byazannya mu kisanja kiri nga tanayingira NUP yuli musajja wamaanyi sewo nakati wamaanyi nsonga kyavudde ku kifo ekyamaanyi n'akiwangula oba mwe temwagala akozesezza amaanyi n'akiwangula so kakati simunyooma nti oba tasobola oba ki naye kakati mu kaseera kano omuntu nga Joel Ssenyonyi tomwesimbako oba onoonya ntondo okimanyi nti Joel Ssenyonyi ye muntu gw'oteeka walinga lugoye lwange luno olweru yadde ebbala n'eri
mpozi dina balo kati we ne mukyala we waliwo ate ne bala line eri okukisaawe ky'ennyonyi nkugambye ebyo bya ewolokoso kiwani obumbi 15 ebyo wolokoso kyo kiwani ebbala mpozi nga liri kuyena mukyala we naye mu bino bye tulina kati nze nyina engalo z'abantu ze mmanyi nga zo kati zikyali nki Joel Ssennyonyi Francis Zaake Kyagulanyi Robert Center abo bo engalo zaabwe ne bozikola bwoti ebiseera Katonda bwe yabitondera we biri botayogeddeeko balina amabala abalala sibamanyi nnyo naye nga abo nkuwadde abatonotono ate Lubongoya oyo tetumwanga kalulu kaffe wakati Lubongoya betuba wa kalulu wakati Lubongoya lwaye ne bavaayo n'awaayo NUP n'agiryamu olukwe nze simuyinaako buzibu mubavuganyiziddwa tabaddeemu ayise obulambala kitegeeza engalo namu ne Bobi Wine engalo namu obwa dictatorship awo tewali mulimu naawe engalo z'olaba mulimu engalo waliwo omusomesa asobola okwesimba ku bwafaaza musomesa w'ekereziya wakati kisimu tekisoboka kaakati ono ye naawe mulimu engalo z'olaba nti engalo z'akasajja nki namu so kaakati wana Alani muyozayoza kuba nti afunyemu n'omutima ogwo nakyo kikulu omutima ogugenda nti kange nevuganyisa ennyonyi nagwo nno ssebo oba kasajja fuba okitegeera omutima ogugenda nti kange nevuganye Lubongoya mu kaseera kano bakasajja fuba okitegeera so oba omutima oguvayo n'ogamba nti kati nze ngenze vuganya Kyagulanyi baaba oba kati singa kiboko yakakobwa mmeka obanza mwesimbeko kisanja kijja Kyagulanyi teyesimbwako ate kati omwesimbako omwaga ogenda kukola ki kyatakoze oyo bamwesimbako oyo Kyagulanyi tebamwesimbako gosobola omwesimbako akigamba batuuza nti osobola omwesimbako kibagambe anti ze siri munnabyabufuzi anti singa obadde nange siri naye gula okuba toli munnaddiini kikugana kumanya bakafiiri gye bali Bobi Wine teyesimbwa oyo tebamwesimbako mu kaseera kano oyo mumuweeyo emyaka 10 oba bamutya buti mumuweeyo emyaka 10 ng'ali awo akola bimunyumira okitegedde oyo tebamwesimbako lwaki anti komandi akyagirina mu lutalo omuntu ng'akyakomandinga okitegedde tebamusala mu maaso nene President Museveni tebamwesimbako okitegeera anti komandi ye waabwe akyagirina komandi ye NRM akyagikutte Museveni nakikugamba era bafaaba bani Museveni ne NRM bafaaba onaku lwowulya nti Allah ageze toddangamu kudisikasinga okiyitibwa NRM yambalanga bisenso ogende ku luguudo zino omanye regimu nayo togiwonye Allah bwagera Allah bwagera nti State House esirise ng'omanya nti ne NRM aweeyise because walaba UPC bafaaba Allah ajja kugera Allah ina kyatagera nagera ki State House nesirika amawulire ne gajja nti Kagogwe ne mugaana okugatuwa radio ne zigaana okugayisa TV ne zigasirikira naye Allah kasita agamba nti kun fayakun kino sikyo nkigeze ekiba kibe nti gajja tusanga ne mu nnyumba eka nga ne nyumba yange nzigale gajje gagende nti wayi webase wallahi ekintu kibwatuse waliwo mbamu gye wategekedda abantu abatukirize tubakumi wano olunaku olwaleero ebigambo bya Sheikh Atieno Malojja wabula nga tubaagala nnyo amiina